waliwo abantu abajja mu bulamu bwaffe ne tubeerawo ne twagalana ne tubikola ebisoboka abamu bakola n'ebitasoboka all of a sudden olw'ensonga eziteewalika ezitali ngenderere ku sayidi ye oba oluusi nga temumanyi abantu abo ne bava mu bulamu bwaffe olw'ensonga ezitategeerekeka bwe bava mu bulamu bwaffe tubanga abagezaako okumuvinga on okugetinga used n'obulamu obulala tuba tuli awo abantu abo nga bakomawo mu bulamu bwaffe bwe bakomawo mu bulamu bwaffe ne balaga nti batuwagala nnyo n'okusinga bwe baali batuwagadde njagala mu show ya leero oluvannyuma lwa love story eno tugenda kutunulira ebintu 5 oba ensonga 5 lwaki omuntu bw'atyo mu bulamu bwo aba tatera kwetaaga second chance oba omukisa ogwokubiri wano ewava enjogera senga avuddemu ngazzeemu wava enjogera akaddannyuma wewava enjogera you can't make peace with your past, with the past. Nkwaniriza ku musho eyolwalero nze Sozimo ku channel eno kubeerako love stories, kubeerako real life stories, real life love stories. Monday to Monday nga tukikuba bibozi byonna bisanga wano, nsonga za mukwano, nsonga za family, ensonga za maka. Njala kwebaza bobanga ozze otambula nange ebbanga lino lyonna. Thank you so much for being part of this family. Era nyongera kusuubiza nti tojja kwejjusa lunaku luwegatta ku channel eno kubanga twagala okukyusa obulamu bwo the positive way. Your love relationship, your life real ebikukwatako ebyo nga bw'osisinkana obulamu bw'abantu abalala ku channel eno bukubeerera ekyokulabirako, bukubeerera ekyokuyiga, bukubeerera ettabaaza, bukubeerera ebitaala ebikumulisa ne bigamba nti awo you're good to go eno rongo ttaani byonna obisanga ku channel eno. Bwe ngamba real life stories njogera ku true love stories, true life stories. Nsaba Mukama akunjagalire. Ka story kano kagenda tunyiizaamuuko nenga kajjuddemu ebyokuyiga kubanga bye bintu ebitutukako atagwangako mu mukwano. Wali oyagaddeko omuntu n'omwagala from like primary 5 kandetera bya primary nkujje mu S1 HSC noyagala omuntu okuva mu buto n'agenda ameesinga n'akutamya buli kitonde ekikazi n'akutamya buli kitonde ekisajja. Kiriza oneegatteko nga tutandika love story eno mu bujjuvu. Mr. Sozi osibye otya mukwano obulamu bugamba butya Solventi oli bulungi bali kutuweereza tusiimanye empeerezaayo bannange nange leero nvuddeko mu kamooli ba mikwano nziza okushalingako ka love story kange sijja kulandaga nnyo kantuulire ku nsonga amanya tugaleke batuzaala abaana bana kantandikira awo mujja kuntegeera bulungi. Mu bana abo abalenzi 3 nga nze muwala nsekadde nga nze last born kati akeeja ako mwekali akatonotono era ngalo mubimanyi. Ntandika okusoma kwange yali kantandikira awo P4 mboozi eveeyo obulungi okusoma kwange konna mbadde nga mu boarding P4, P5, P6, P7. P7 ngimala 2011. 2011. Era essomero lyaffe eryo kugama amasomero agasinga okukola obulungi like nga lya bbeeyi muko lya private nga bamanya amasomero ga private si kwewaana naye nga obanga omuzadde tonywedde omwana tamala gasomerayo kubanga 2011 walibanga essomero by then lyali lisasula 1M plus muzadde era okonywedde muko era twayita bulungi because I remember I got 5 aggregates kubanga era muba mujjusa musaba amasomero biki kati nasaba waliwo essomero lye nasaba naye lyali lya gavumenti
mpozi kye neerabidde bagamba mu primary nalina ebitone byali 3 okusinga byali 3 nze bye neewulira byenkakasa era nesaawe na byensobola okukola football, netball n'okudduka. Nze nga buli mulundi ngudduka oba lile oba gino emingi oba gino emitono simanyi 7 simanyanga gumu jabuti nze nga byonna njiriba ate nga buli wamu mpangu like nga abasomesa banneenyumirizaamu nnyo bambi ate nga ndi mwana wali sharp omwana omugezi kati njoininga secondary 2012 but it was a government school naye essomero eryo kale lyali ssomero nga era lirina ebyemizannyo kale ate nga njagala nnyo ebyemizannyo era ng'emipiira giri football netball kati emisinde nengikomya kubanga eri secondary kati mpulira era enkuzeekuzeemu like naye lwakubanga we nabagambye nti nze nga ndi kawala kajagujagu nnyo ate nga by then nali nfaanana abasajja kuba nze nfaanana daddi wange nnyo buli kimu just ekyawukana ddoboozi nti kati lwakuba kati nkuze ndabika kati ng'omukazi oba ng'omuwala naye mu buto wali eri nga sinafunako yadde kabeere yadde biki nze nga nfaananira ddala mukazi nga era nze simanyi byakwemwola byabawala biki simanyi nuuna engalo lumaluma enjala no nga nze ndi sharp nnyo ndi active nnyo ojja kunsanga mu staff room senior 5 senior 6 senior 2 senior 3 senior 4 nga buli wamu onsanga ku kantiini ku kiyungu nga nkuba akawunga kange like obulamu nga buli isi butambula kitegeera kati nsoma senior 1 first term senior second term ya senior 1 on that same school kati waliwo guy yali mu senior 5 naye yali yasomera from senior 1 to senior 4 kati era namaana ajoininga senior 5 kweli essomero lyennyini like nga ankwana naye nga nebyakwana bannange nga ndi kaana kato sinafuna kwedde kabeere biki nze nga manyi era bya bulijjo jesi kubanga nze nakula n'aba brothers bange balenze ewaka kati nga ezembeera netubeerawo kati siniya tusomako ndowooza like weeks nga 2 ku 3 awo like elections nezitandika kati nze nga wesitanywa guteeka nze njukira nali active nga ndi mikwano gy'abasomesa ojja kunsanga mu staff room ojja kunsanga lelele nange nesimbawo nze ate no nagenda ku bwagondi bwaka entertainment prefects kubanga like atoka okuzinaako nako nga nkumanyi nkutegeera bulungi like ate nga ategeera kuzina kwa balenzi simanyi billboy ebyempere biki aga amazina g'omusango kati nze nga bingezeeko kati netukubisa ziposti biki kati ndowooza abasomesa bo bandaba nti nedda kati abasomesa bebandaba ne bakola ki ne bampa oba assistant edgar nakyala nembeera assistant edgar senior 1 no second term kwegamba life ng'etambula like ng'obulamu butambula nga yenabubala kati oyo gayo wankwana oyo wa senior 5 gwenjogeddeko tusomye second term tugimazeeko kubanga weyankwaniraawo kubanga eryessomero teri alina kyaki like munda mwennyini mu geeti y'essomero nga mumala mufuluma ssomero kati nga kyaki ziri bweru wa ssomero
kati ebyo ndowooza gye yafunira akakisa naŋŋambako naye nze saakitwalanga serious. Tubeerawo somye senior 1 second term ngimaze third term. Naye kye neerabidde bagamba eryo essomero nga mumanyi government schools nti mubeeramu abaana bangi abeesobola abateesobola abaakola obulungi abatakola kale abaakola like abafuna aggregates zino endala lala eza wansi nga mumanyi government school nti zikuŋŋanya. Kati nga senior 1 streams nyingi streams 3 ate nga buli stream mulimu like 100 plus naye nga tebaselectinga nti like according to the aggregates, no, just balonda randomly, yeah, like dividing of dividends. Naye nga okukola kubanga nzijukira first term nali wakusatu, second term nensebengerera nabeera wakutaano, third term nali wakubiri. Nga just streams bwezityo buli streams mubeeramu akulembera ala ebiki twala tugende mpaka kwasemba. Eryo essomero siniya tusaddayo. Dadi wange nankyusa kuba dadi wange ekyasinga okunkyusa ng'abaana bangi nnyo ate nga kale muzeeyi wange muntu ayagala okyusaako ku environment. Kati nanzija kuba eryo essomero lyali mu Wakiso nanzijamu nantwala mu district endala eyo. Kati oyo gaye yankwano wa senior 5 saddamu mulaba. Kati tuba like entandise osoma senior 12 gye ngenze first term second term. Kati laba wetugenda mu third term waliyo mipiira biki nga mugenda mu masomero ag'enjawulo like for competitions oba muntegeera. Kati gaayo oyo ng'ate naye ali eyo yamala senior 5 n'asoma senior 6 teyeeyongerayo ku university. Kati ng'ate naye ali eyo gye tugenze waliyo muganda we nga yafumbirwayo. Kati mukoowe ng'alina edduuka ddene nnyo. Namugamba neetaaga abakozi kuba edduuka lyali ddene. Namugamba jangu ogira okola wano eno. Kati bino bye tugenze tuzunze mu zi competition tumaze like okuzannya tukoze ki tuzungazungamu awo mu tawuni ng'ate sisanga gayo omwoyo ono eyankwanira eno mu senior 1 naye nga tetwalina nti bye twayogera oba bye yaŋŋamba oba nti biki kuba nali sibimanyi. Nga mpa ennamba y'essimu naye kye nerabidde bagamba taata wange ye yakolanga kyamaanyi okunkukusizanga essimu kubanga taata wange anjagala nnyo at least nga buli week aba ayagala mpuliriza emirundi 2 nga taata wange ye muntu akugamba ng'akugulira kamapeesa at least n'akugamba giteeke mu sokisi oyambale engatto ogende ku ssomero. Ngera essimu yo yeesooka yakujjukiza essimu ogiteeseemu nti ye. Kati ng'eyo oyo ampe ennamba ye y'essimu olwedde nina essimu olwo nno ndi mu senior 3 awo. Kati ampe ennamba ye y'essimu nga nteeka mukubirako nga twogera senior 3 njimala senior 4 njimala naye nga twogera tetumiitinga kubanga nalinga mu Kisulo. Senior 4 vac ne mu miitinga naye ng'era waakola kumpi wasula wakolera kumpi wasula kubanga edduuka lyali ddene baali abakozi 3 kati nga bonna basula mu lwomu basula eyo manju. Naye kati nga gaayo oyo musanga kyokka nga bali balenzi 3 mu lwomu eyo emu. Kati nange nga ngenda ne tumiitinga eyo naye nga munange
gayi nga tewali yadde kyaŋŋambako oba nti ki. Kati ng'ate nange omanyi oba lonatandika byenfanira oba tokola ki, omuliro oba nawe togulina, like amasannyalaze tegakukuba nti biki, ganange neebaka nkeera ng'oddayo kuba naye aba agenda kukola. Vaaka ndowooza twasinkana emirundi nga3 naye nga tetulina kyetukola, naye ng'olaba nti vanira we nti akola ayimuka bulungi n'omulaba nti naye lumu aba like agezaako nga ndaba ali mu pain nyingi, namubuuza kiki, naŋŋamba munnange nkubuulire nina obulwadde bwe nafuna era dokita baagala kunnongoosa. Namubuuza bulwadde ki, naŋŋamba olaba ku abankiyite ntya nemekusaasaanya lulimi lubi njogera mbi wano obankozese amagi gange gano ogalaba, ejji erimu linnuma like lirimu ekirwadde, kati mba sirina kyensobola kukola era mba nnumizibwa nnyo nga bambi talina kyasobola kukola. Nentuuka munaye nenkimanyira nga wenfuna like obudde ngenda nemulabako bwe tutyo okweganga twafuuka nabamukwano ba Luganda, naye nga nemikwano gye tegimanyi kyama kyakwese lwaki like vanira tatundulwa. Mr. Sozi netubeera mu mbeera eyo kuva siniya wano weyankwanira, siniya twambuzeeko tuzemu sinkana siniya 3, siniya 4 ngimaze, siniya 5, naye nga ngira ne mu meeting nga tubeera awo nga vanira teri. Kati dokita n'amugamba okyalina chance sooka okozese ku habo, waaligaana awo okomewo mu ddwaliro tukulongoosa. N'atandika habo wa Dr. Rashid Lukwago ng'asiiba ku budomola biki ng'anywa obudomola obwo obw'eddagala egganda eryo habo. N'akola ki, ndowooza limalako nno kubanga yalitandika siniya nga nze olwo njoyinize siniya 5 ya siniya 6 era nengisoma yonna ng'era tumiitinga tubeeramu ezo embeera, naye nga jjukira namupromisinga kuba ye yali yalwanako dentalo zisematalo nga ye yali akikozeeko, naye nga nze sikikolangako, naye nga namupromisinga mwana gwe nkusuubiza. Omanyi buno obugalo obuno obwannasu nemutta like nemupromisinga nemubuwanyisiganya webuti, nemupromisinga ngenda kwekuumira biki naye ng'egyo emyaka gyonna tewali vanira nga bankwana, naye nga omuyaye namupromisinga kigula lujiwo ng'oli kijjako biki maze siniya 6 still tukyalimu eyo embeera, naye nga kale okusinga twogera nnyo ku ssimu ate nga talina nnyo obudde, abeera busy ate akola from Sunday to Monday, annyuka ssaawa 3 4 ate nga ku mulimu akeera ssaawa emu, kwegamba otwaliza mutwalina nga budde buli awo. Kati amala treatment obudomola bwonna bwe bamugambye ng'akoze eki, olwo nange nno maze siniya 6 ndi awo mu vaaka kuba nange seeyongerayo ku university. No, nze wange namugamba nedda nze saagala university kubanga era siniya 4 nakola bulungi.
I got 16. Yeah, I got 16. Then senior 6 I got 18 points. Nemugamba n'osiyongerayo. Nembranching awo nensoma course nagisomera emyaka emeka gyali emyaka 2. Kati gaye bwe baali bakolera waaliwo bano banvuga mmere, bano abawala nga mumanya banvuga mmere, bano abatambuza emmere kyankya kyamisana. Kati mbu amalayo treatment, kati ng'agamba jjukira olwo nze nga ndi bize nange natandika osoma koosi yange, ate nga koosi eyo efuula nnyo bize. Kuba nagisomera Nsambya, nursing and midwifery. Yeah. Sijja nnyo genda mu details kuba saagala bantegeere nnyo, njagala nnyo okuuma identity. Kuba temujja kuntegeera abasinga eddoboozi lirimuko kasenyiga kati so. Yeah. Kati omuwala oyo embu yali ayagala gezesa, nze kyesimanyi oba baali beekwana dda, nze simanyi. Mbu yali ayagala gezesa mbu oba yawona yatereera, mbu oba asobola ebya vanira. Kati mbu mu kugezesa n'afuna olubuto. Wafuna olubuto embu ne bamugamba genda ewa bbaawe yakufunisizza olubuto. Embu temubimbuuza nange nnyumyanga waabiŋŋamba omulenzi. Embu omulenzi gwe nava musine wano nga twepromisinga kiggula lugiwo oba ki oba ki, naye nga omanyi like omuwala naye nga ofaanana basajja naye ng'oli mulungi, nga bodeyo yeeyo like kati nga yenze nga ndi mulungi nnyo, ndi kawala kalungi nnyo. Era misasolo gyeraba ku kifaananyi kyange like ng'abasajja bankwana, abasomesa bankwana, naye nga nedda neekuuma, embuzi nagikuuma. Embuzi wenjikuuma. Kati oyo omulenzi nga ŋŋamba, nange nkubuulire nina kye njagala okugamba. Gamugamba ki? Nga ŋŋamba tonyiige ko nze ate nga ki ekinnyiiza gwe ŋŋamba. Nga ŋŋamba nga mpuliriza nti treatment nagimalayo biki naye mugimalayo mugezesa ng'omuwala gwe nafunisa olubuto, era saawa eno ali myezi alina emyezi 6, olubuto lwa myezi 6. Naye bazadde be bannemeddeko omuwala muwasa, naye simwagala, njagala gwe kuba obadde muwala mugumiikiriza embeera yonna gye tuyiseemu biki naye nga twabeeramu eyo embeera, naye nga gaayo oyo afaayo bambi ampa ssente biki. Bale nanyiiga Mr. Suzy nanyiiga nakaaba naye njogera bingi nga olwo n'obujja bunnuma, naye nga n'obujja situndulangako naye vanira, simanya vanira just nakomanga laba ku vanira we n'omulaba bulungi like ng'omukwatako mu ngalo ze like nemukoma like neweebaka mu kifuba kye like mpaka amasannyalaze gamuggwamu nadda ku nnomu ebya vanira n'abifaako. Okitegeeza naye nga vanira taliiwo, naye weyaŋŋamba ekyo obujja bwakwata obujja bwannuma bannaawo obujja buluma. Bino ebintu mbinyumya naye ndowooza kati nkuze naguma kuba ebiseera ebyo nalina kuba nzijukira kati wembanga 7 nalina emyaka 13, senior 4 myaka 17, senior 6 myaka nga 19 awo,
kati awo vaaka biki myaka ndozaawo nga 22 myaka 23 awo nno nga ne kozi n'atera ogimala biki bwe yabiŋŋambira kati mukunyeega ne mugamba naye tewandikoze ekyo biki nga nkwekuumidde kale wandikikoze n'otakiŋŋamba biki kati mukunyeega ne mugamba kale munnange mu lulimi lwange oba ne Katonda ye yakireeta sijja kuwaayiriza lulimi lwange no lulimi lwange sijja luwaayiriza ndoza Katonda akikola bw'atyo munnange omukyala abaazaala beebi waabwe bambi naafa kati ate byonna abiŋŋamba ate ne ŋŋamba bambi sorry nga kibi biki kati sijja genda nnyo eyo ne batandika obufumbo naye Gaayi teyazikiza. Gaayi abeera akkubira essimu yadde mukyala we waali Gaayi akubuulira next step n'agamba kati kino kiwedde kati kino biki Gaayi nagezaako omwesonyiwa Gaayi yannemeddeko omubulookinga akubira ku nnamba endala ate nze muntu kubanga like Facebook account yange tozeereza emyaka kati nga 7 oba 6 nze sikyusaka Facebook account oba like enamba y'essimu gye natandika nayo gyendiko Gaayi bannange kati bazadde omwana waabwe yandibadde owokubiri abiŋŋamba biki naye nga Gaayi ansaba like tumiitinga enagaana paka n'essaawa yakakati simumiitinganga mpulira obujja bunnuma ebuba alinnuma naye aŋŋamba yegwe mukyala gwe njagala era gwe mutwalanga mukyala wange asooka nambeemu just empa chance tumiitinge tulokere osanga obusungu bujja kuggwako naye nagaana mu miitinga mbeerawo ne ŋŋamba oba tumiitinga osanga kino kinaggwawo naye tera saagala kukola nsobi kubanga channel ya Mr. Sozimo ngiruddeko red flags kati ezo zonna aguze nyumba aguze poloti azimbe teri kintu kyakola nga taŋŋambye buli kimu akiŋŋamba ebifaananyi byange kyobola nze sikyapostinga ku Facebook kifaananyi yadde byonna byenalina nabijjayo like abidownloading oba abikola screenshot n'abiraga mukyala we eyo n'omukyala gwe nalina okuwasa biki waneesibako lumu omukyala yankubirako ne ku ssimu nga womanya abakyala baba nabo nebbuba ate nga bba wamwagala n'anvuma n'ayomba kati ne ŋŋamba mu mutima naye ddala nze okunvuma we bati nga n'omusajja like twatondula kufanira ng'ate mpulira namukyawa ebintu bye yakola oba like okusuubiza kwe namusuubiza ate n'atakutuukiriza oba kitegeera bamukwano Mr. Soze kati Mr. Soze nze nsobeddwa ndi awo ssaawa ya leero n'emyaka 25 naye mu bulamu bwange natandika vanira namutundulako mulundi gumu nalina emyaka gyali emyaka 23 ya 22 ku 23 awo myaka 23 wenatundula ku vanira naye vanira gwe nasookako b'embuzi yange n'essaawa yakakati sifunanga muntu gwe neesiga oba gwempula gwenjagala nti ayinza okuddamu okutundula vanira oba like embuzi eyokubiri agijjeko buli muntu ankwana ndabira ddala nga muyaaye ndabira ddala nga simwesigwa ndabira ddala nga mulimba kati recently oyo Gaayi kati yasooka kumpeereza lisiti ampita ku mbaga yaabwe ne mukyala waabwe kwasooka kwa okyala okukyala nno nga sigamba nti
nti kwa nyumba ebubiri satu no like yakobesa kadi like byakyalo bantu bangi ng'ayagala nombeereyo namugamba nedda naye nga byonna abikolera ku ssimu tetumiitinga tetuli awo nti kinene nze nakowa n'omublokinga namugamba ebyo tubiveeko ebyala tusigale just mukwano like friendship yagamba nedda kati era mu mwezi guno eno bakoze embaga yaabwe ebaddeko ne ku TV yamusijja gyogera kuba omulezi yafunamuko ku ssente naye buli kimu embalirira y'embaga byonna buli kimu abikuweereza abikuwa kati bannange nze mpulira nsobeddwa gayi mpulira sikyamwesigamu yandi n'akatono mpulira nga namukyawa naye ye gayi anjagala gayi ampa ssente ze gayi bambi mukazi we tamuwa kitiibwa lwanze musobola okuba oba like oli awo sawa obanga nnyoko ekiro nakobesemu nga mukyala waali mu nnyumba baali mu ntebe kati embeera wange saagala lumya muntu ate saagala mukyala wa lumwe lwanze ate saagala kyusa layini yange ey'essimu Facebook account yange saagala gikyusa naye ye ndowooza alina account nga mukaka ku Facebook kuba wamublokinga kweno ajja kukozesa endala like we bityo ate nze saagala kati abawuliriza bannange mbadde nsaba ku magezi kati ate nno n'okuggyako like embuzi yange nakikozesa busongo nga neekomidde gayi emyaka 22 kubanga twadeetinga kuva senior 1 bala senior 1 senior 4 senior 6 gattako n'egyo emyaka gyonna gyensomedde koosi kwegamba myaka mingi kati ndabira ddala nga buli muntu muyaye kati oyo gayi neŋŋamba kati natuuka neŋŋamba ye kati ki ekinneekuumya nga n'omuntu gwe mbadde neekuumidde asobodde okukola ekintu kino eno kati waliwo gayi gwe namiitinga like tondulamu kavanira kakiyayi nga omanyi vanira like embuzi y'obukulu ate like tobimanyi nnyo tonyumirwa okuba olwo ne gayi saddamu muwa nnyo budde like twogera bwogezi ne gayi alina ebizibu bye kati red flags zendaba wano eno misaso zotusomeseza mpulira saagala kukola nsobi ssaawa ya leero ekitwale nti ndi singo ndi singo siina mwana nkyabeera waka w'abazadde bange ate nkola tata nga mpa kasente nono gwe nandiisenga like kiggula luggi wange ampa kasente nono first cat ono gwe twapromisinga namenya endagaano naye ampa kasente kwegamba kikyekagenda beera ewaka mpaka oba myaka 3 oba mpaka myaka emeka kubanga waka sifunawo buzibu tatange takirina buzibu era alyoke nakyo kati awo ensabira ku magezi gayi ono muwe chance like tumiitinge anyinyonyole byonna oba nedda kubanga Mr. Suzo olina ekintu kyotera okugamba nti waliwo red flag gy'olabanga omuntu nga ogirabiddewo mu kusooka nga tesobola kyusa kati nze mbeera wano eŋŋamba ono musajja walekera mukazi we mu nnyumba oba wakubira essimu ku buliri nga balina omukazi mbwakubira nze kati ate olonze byatali binkola ate nga nze mpulira nikyeka nina laavu nyingi engeri gyelike gyesibadde nnyo mu laavu kati mpulira nga kyeka nina ebbuba saagala kusharinga musajja sisobola kubeera namba 2 kati bannange nsaba ku magezi oh my god
nsaba ku magezi bantu bange Mr. Sozi abawuliriza mwenna nayeyo love story yange ngiyisiza mu bumpimpi nga saagala genda nnyo wala gayi muwe chansi naye ate nedda saagala muwa chansi wabula just amagezi ge muba mumpa like mwekutuddeko nti kubanza buli kimu nkikoze enamba nzibulooka enkooye saagala kyusa Facebook account yange nze yanzija ne ku TikTok sikyali ku TikTok nga buli video gy'opostinga n'agijjayo n'agiwa mukazi we olaba mukyala gwe nalina okuwasa golinga eyankwata golinga eyayingirira program zange omanya n'omwana ebbanga lyanneekuumidde biki eyo account nagijja mu simu yange era sirinamu app ya TikTok yewe bannange ebitagenze bulungi munansonyiwa siri munyumya mulungi ne kasenyiga keego naye tugenderaawo baagera nnyo mwebale kuwuliriza njogere ki bannaye ndeke ki Mr. Sozi byebyo webale tuweereza atakoomera mpeera atukutuku sister ali mu kwebuuza newankubadde ng'ayinamu muli ekimugamba nti it's not a good move okuba nga addeŋŋana n'omuntu oli. It's not a good move. Akiwulira mu ye ebirowoozo bitujjira ebimu nga bibanga ebitulaga nti kyetulowooza kyekituufu kyetulowooza kyekikyamu n'obeera sitaka obeera olina ku bibiri ekimu ky'ositikingako naye ng'olumu bwetaagayo confirmation from external forces, from friends, from people around you okukakasa nti kyolowooza kyekituufu newankubadde ate olumu bayinza okukuwugula ne balowooza kirala kyobadde tokkiriza ne okanga ng'okikkiriza. Nolwekyo olumu kyansonga okubanga okwesa okusalawo ko nga kwe kwenkomeredde nga toli tosindiikiriziddwa tomatiziddwa abo abakuliraanye oba abakwetoolodde okola okusalawo nga okola okusalawo okukwonga ggwe oleme kukeera nkya nga weekwasa nti nasalawo kubanga gundi nakola kino kubanga gundi si kirungi. Ayinamu ebibuuzo awo naye njala kigattira wamu eri abantu abaava mu bulamu waffe nga bwe natandisa show eno ne babuvaamu ne bagenda olw'ensonga eziteebereka. Oluusi benyiiziza, oluusi balabyeyo abatusinga, oluusi tetuli mu bulamu bwe baagala, tulabika ng'ebizibu ng'emigugu, ne bawunzika nga bawunzise n'obulamu obulala bwe basazeewo okulonda ne bitunyiga ne tuba tuli awo oba oli awo ate ng'abantu bano bakomawo mu bulamu bwaffe nga tebalaga nti batwetaaga nnyo. Eriyo abatono abeetaaga second chance tuliboogerako mu show endala. Olw'okuba kino kyekiri common njagala okulaga lwaki abantu bano abasinga baba tebeetaaga mukisa gwakubiri giyite second chance. Kyenjala otandika nayo kyekino nakikonyewo katono mu kutandika kati kankigguse. Emirundi mingi weekanga nga tosobola kulikonsayiringa tosobola kutabagana n'ebyo ebyayita. Waliwo olumu ebintu ebibeera byabaawula abamu nga mwawukana waliwo n'ensonga okugeza oli yafunyisa omuntu olubuto ne bikunyiza n'owulira nga tokyasobola kweyongerayo na muntu oyo n'osalawo n'obita. Obeera oli awo omuntu oyo ng'akomyewo ekibuzo kyange kigambye nti osobola okulikonsayiringa ne biri ebikadde. Kyentegeeza kye kino ogenda okwekanga ng'obulamu buli obukadde obwakutabula bulina engeri gye bukomawo nga si bwangu bwakwesonyiwa kuba waliwo ne byolaba akyawuliziganya n'oli gwe yazaalamu omwana toyagala kulabika ate ng'akola kirimya kubanga ate gwe tewamwinaamu mwana. Oba oli awo olina endowooza nti oyinza nga ogenda kulumya oli omuntu ono tugenda okulaba ng'oba oli awo ng'ono gwe tuwulidde nga n'okuwasa yawasa n'akyala n'ayanjula n'akola embaga ŋŋandiwa nga tamanyi binkwatako ddala neetaaga kiki ekyali kimugudde obutaninda okugenda n'omuntu oli. Kati ebintu ebyo bwe biba nga tosobola kulikonsayininga nabyo tosobola kubeeringa mulenzi ono kubanga oli mu bulamu bwe nga waliwo n'omukazi omulala ali mu bulamu bwe alina amaka eno alina omutima eno agwina n'eri tosobola kulikonsayininga nambeera bwetyo. Kati bw'oba okiwulira muli nga tosobola kigumira ke kabonero akatandikirwako okukakasa nti teweetaaga kuwa muntu oyo second chance. Lwaki? Nzikiriza malwe kujjako ku mpewo eno
Lwaki emirundi mingi abamu basobola okuddingana naawe omuntu ono omukisa omulala, naye olw'okuba biri tebyavaawo tebyaggwaawo muba mwakaddingana be bantu bosanga naddala ababeera baawukanye oluvannyuma lw'ebbanga ne baddingana omukwano ne gubeerawo wiiki esooka wiiki eyokubiri omwezi ogusooka bagenda okutuuka mu mwezi ogwokubiri ogwokusatu nga relationship erina engeri gye yeevuga nezaayo emabega paka waliwo mwakyankalaniranga era biri ne bikomawo nga biringa ebyajjo anti oba okyali awo nga n'akasimu omuwala akakubye oba omukazi akakubye kati ogenda ogamba nti bino bye byatutabulanga nze nagamba bino sibisobola ogenda okukakananga byennyini bye bikomyewo kakati akabanga kano k'oba omaze nga towuliza muntu oyinza okulowooza nti byatereera byakyuka naye oteekeddwa kusooka kukakasa nti bino tebiriiwo ebyakunyiiza oba wabimanyiira wabyaacceptinga. Abasinga obungi bagaba second chance ne biwunzikana bubi nnyo mbuuza nti bitya ate omuntu gwali twazaala mwana lubuto in the first place this time bwe muddinganye akufunyisiza olubuto biri bizzeemu ne bikomawo kati ogenze n'omuntu omulala mu lubuto obusungu ennaku ennyiike neryoka ekujjula naye nga lwaki omuntu ono yali teyeetaaga second chance. Newankubadde nga twagala okusonyiwa, twagala okubeera abantu balamu, twagala okubeera considerate, njala kutegeeza nti abantu bano emirundi mingi si mu bubi baba tebagwana second chance. Ensonga eyokubiri, abantu bano lwaki baba tebasaana second chance? Tewabaawo na wiiru ya kukyuka. Kakati toyagala kugattako, toyagala musajja kuteeka kigere eno n'akiteeka n'eri, naye obubonero obuliwo bwonna bulaga nti tasobola kuleka oli, tasobola kwesonyiwa oli. Kakati ate oyo gw'ogenda mu maaso n'okuwa second chance tasobola kwesonyiwa kusisinkana maama wa mwana, tasobola mwewala olw'ensonga alaba nga kiringa ekiri obvious newankubadde ng'okizuula bulungi nti abantu bano si kyangu kyakukakasa relationship yaabwe oba weyaggwawo oba ekyaliwo. So nga ate bangi batera okukola ensisinkano ez'okkukuta, ensisinkano ezitategeerekeka, ensisinkano ze bataliiko kkiriya. Takugambe nti omukubire essimu lwasisinkanye maama w'omwana lwatakwata ssimu, ogenda obinoonyerezaako bizuula nga badde ali ne maama w'omwana kyokka nga ate yakugamba yamwesonyiwa. Ekyo kyonna kiraga nti omuntu ono newankubadde tugenda muwa second chance naye olw'okuba talina will, talina kigendererwa, talina kuyaayaana oba kufuba kwa kubanga yeesonyiwa ebyo by'owulira ng'oyagala akyuke mu byo. Ayinza okuba nga akyuka mu mwenge n'agamba sweetheart nze sinywa mwenge, nava ku mwenge nakyawa omwenge si lwakuba nti kati njagala kuddingana naawe naye osanze mmaze emyaka gyange egi. Ogenda okukinoonyerezaako nga si bwe kiri. Abalala ayinza n'okugamba nti kakati ngunywera waka naye olw'okuba ekyali kyabatabula butamiivu, olw'okuba ekyali kyabatabula kasunguyira, ate nga tolabawo will, tolabawo kuyaayaana okwo okw'okukyukamuuko, kabonero akalaga nti omuntu ono teyeetaaga second chance. Mugambe nti kankusange nga nkubuuzeeko, tunyumyemu nga bakyali ate nga waliwo ne boundaries, nga waliwo olukomera, naye ebyokulowooza nti tugenda kubeera babadde baby daddy bubu smart ani simamamiyo dadiyo tebigenda kukola. Obeere very clear, okimuteeke mu maaso mugambe nti nkubuulire ekyo tikikubasika. Hajja kunyigira, it is okay. But I am telling you, ogenda munyiza akaseera katono nengo oyina ebintu by'osaving eby'emyaka emingi could be n'obulamu bwammwe bwonna. Eriyo abantu nga tebeetaaga second chance. Lwaki tebeetaaga second chance? Lwansonga tetubalabamu busobozi, tetubalabamu kufuba okwokuleka ebyo. Kitegeeza nti abantu bano bakyali bali abakadde naye bali abakadde baatutama. Omuntu oyo omukadde oli yatuyisa bubi, omuntu oli omukadde yatukitingako n'azaala omwana ebbali, omuntu oyo alina bye yakola ebyo. Ate nga nkakasa naawe okkiriza nti ebintu ebyo bikyaliwo, naye omuntu ono tomulaba ku kufuba. Yali ngalo bunani, yali mamizi boy, kati yakyuka ddi okubanga takyali mamizi boy? Kubanga naawe okizudde nti akyakiri kiri ekikadde, kati ate bw'aba akyakiri ate nga gw'owulya kubanga byanjawulo. Osobola ogamba nti ngenda kumuddira nga ngumidde agabeera ge ntambule naye, naye waliwo okubanga oyimiridde ku magulu gabiri n'ogamba nti omuntu ono yali yantama lwa kino.
yantama lwaki nekyo kyekisikyamwagala ate bwe musinkana ndya bbiri nkizula nti y'omuntu y'omu kati bw'obanga okkiriza nti tokyayagala kwagala muntu oyo y'omu ate nga waligambye oba oliawo nti singa abadde ng'akyukamu kyalibadde kale naye ate okizudde nti n'okukyuka tekuliwo pulaani yaako teriiwo bwe baweeri eriwo mu bigambo bye baakusuubiza edda abikusuubiza ku Monday ku Thursday nga zeeyo mu bulamu buli obukadde omuntu oyo tagwana second chance ensonga ey'okusatu oba ekintu ekyokusatu naddala kino kye kitera okusindikiriza abamu okuwunzika nga bawadde abantu abakadde omukisa oba second chance gye batagwana ekiwubaalo buyita obw'omu buyita obwannamunigina loneliness weewalanga nnyo okuddira omuntu omukadde olw'ekiwubaalo oba olw'embeera ey'obwomu kigenda kukosa kitya ogenda kusolovinga akantu kamu akazibu kamu oggulewo omuwaatwa gwa bizibu nfofoolo gwa bizibu kamaala naye ng'ekikusindikiza mu kino kyobola bw'osanga abawala olwaleero nga gayi baali baagalana nga gayi talina mukazi mulala ne baawukana gayi n'amuvinga on naye n'amuvinga on oba ono afunyeyo omusajja n'oli afunyeyo omukazi ne batambuza obulamu bwabwe kati ono n'ayawukana ne bbaawe kati olwo asisinkana oli ng'oli akimanyi nti bano baayawukana kati ono ali omu oli agala okukozesa advantage eyo ono okubeera board kati ali single kati abawala ng'agamba okubeererawo kati after all siraba ntwala kati nze ngende n'abatankwana ngende n'abesiraba ono already yalabise ate nali mwagaddeko yesi teyali mulungi kimala naye ani omulungi yaliwanga ne gwe nabadde naye eyalinga omulungi eyansigula kwoli naye yandikawo agenda okuwunzika nga awadde oli second chance naye nga gwawadde second chance tewaliwo nsonga za muggundu nsonga zayinza kuyimirirawo okakasa nti relationship eno erina emikisa egisobola okusurvivinga naye nga force opika abadde mu kuba nti akusanze already oli board abamu nno batandikanga abasaaga kankikuule kankyeboyereko yagenda mu kweboyerako after all agamba tajja kunnemesa nnyo tajja kuntawanya nnyo kubanga alina ne mukazi we ajja kummalirako kiruyi ajja kuntundula butunduzi ku vanira ogenda agenze kutundula vani kati gwe omuwa second chance naye nga gwe ekibalo kyo kigamba nti gwe omukozesa gwe omukuula anti omukuula time omukuula obusente bwe omukuula sex we ogenda okuzuula oluvannyuma ng'ate ku luno akulekedde olubuto abamu basobola n'okikola kagenderere ng'ate naye alina akamusigalamu ogenda okuwunzika gaye gwe wagendako okubaatisa womweboyerako kubanga wagamba okubeererawo ng'enengwe kwono kambeere kwona ntwalirizeko ku budde omuwadde second chance naye njala okutegeeza ekikuvuze oba ekikusindiza okutuuka ku decision ng'eyo kibadde ekiwubaalo bwomu eyo tagali kubanga ekuziba obutatunuulira bintu bye weetaaga okussaako ennyesira ate nga bikulu kye natandise nga ngamba ku nsonga eno nti osolovinga akazibu kamu bwe kati naye nga solutions ezo z'okozesezza ziguddewo amakubo oba emiwaatwa egy'ebizibu ebirala bingi byotajja kusobola wenkugambira nti kkiriza ogumire obwasingo ogumire loneliness ogumire ekiwubaalo ekyo than kasasiro gwogenda okuyingiza mu bulamu bwo ebizibu okumenyeka okubonaabona kwogenda okusinkana ng'owadde omuntu oyo omukisa ogwokubiri please kino ekyekiwubaalo ekyokuba nti oli omu kikalubiriza you feel bored you had got used to be with someone in the house abawala bamulina n'enkola ng'ennyumba mutyamu emmese yeesaza bweti n'otagala asula mu nnyumba ekiyenje kisala bweti n'olya ng'ennyumba ekutamye ogitya wenna yena ofuna ebirooto ebyentiisa ekiyenje oloota kikwambuka ku mabeere bannange ezo zonna ng'otandika kugamba nti ebyona weebiri kubanga ndi bwomu kati ogenda ogamba nti oli bwomu n'oli tatudde akubebera ng'ono sister bwe bamubebera sigamba nti ono omuntu gw'omunoonya omuntu ono yakunoonya nabagambye mu show ya yesterday but one naye mbagamba nti abasajja abasinga tebalina ntondo mpola abeera awo mpola najja n'akuddamu nakwana n'ogaana n'atanyiiga n'abireka ne wayita omwezi n'awulira nti oli mulwadde najja akuwulizeeko paka lwatuuka n'afuna omukisa gwakukwatizaako era awo otatera kusimattukira naye nga awo musenga avuddemu ngazzeemu awo mukadda nyuma ako kekatera okuleeta ebizibu
please and please don't give her a second chance bweweezulanga ekikusindiikiriza kyekyo. Ekintu ekirala ndoza kyekyokuna, omuntu ono tagwana second chance lwa nsonga eri emu bweti, temukyali ku peegi yemu. Waliwo okusisinkana omuntu nga kangeze yagamba yali muto, eri abagamba nti omanyi lulina byali byakito kati nakula ndi makiwa ekimala kati nsobola okulizoninga mmanyi kyenjagala bla 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 niyo n'obituna noga okay kati kamutunuleko ekirala ali kitaliiko mpeekera ogenda okukankana nga tawasanga. Could be waba yafunayo ka relationship kali bwe kati ne completely kaggwawo ate okikakasa ate n'ensonga ezakaletera okuggwawo zitegeerekeka zikwatikako. Kakati ogenda okwekanga ngambye nti tomuwa second chance kubanga temuli ku page yemu. Waliwo gwoyinza okutunuuliranga somehow somewhere mwina page omuzifaananyiza. Wazaalayo omwana w'omu yazaalayo omwana w'omu yaliko mu relationship negaana naye nga waliwo ebintu ebirala bye tujja tugatta ebituwunzikira ku kino nti already tagenda tutawanya nti aliko poliisi emulondoola. Ono temuli ku page yemu, ya moving on, yatandika relationship endala, azaddeyo abaana oba muwala oba mulenzi. Kati omuwa mukisa omulala gwaki? Ebintu ebimu bino ndi mu kubyogera nga nyanukula ebibuuzo sister byalina n'abamufaanana bye mulina. Omuntu ono nga temuli ku peegi yemu, olaba luli mwali ku peegi yemu ne bitakola makulu. Kakati ate ne peegi muzaawudde yawasa. Kati yawasa akusuubiza ki? Akulimba okusuubiza eggulu erijja n'ensi empya nga yakyala ew'omuwala omulala n'ayanjula ew'omuwala oyo n'awasa omuwala oyo. Mu mateeka agenda kugamba ki okujjako okumalira ebiseera? Agamba bwe wali olina okubeera omuntu we, ebimu obizuula n'obizuula nga akulimba. Alimbalimba ebibeerabeera n'akulaga nti olaba ono tubeera mu kutabuka ng'olumu tebatabuse. Actually nga n'olumu yabadde mu nsobi naye ndabiteeka ku oli kubanga ayagala omubijjisa okulaga nti gwe wali ogwana. Bw'obanga gwe wali ogwana wali luddawa? Yayisaako ebirango ku CBS byayita ku Simba, Capital, KFM, Ssanyu oba Radio 1. Yabiyisa mu mpapula z'amawulire nti yakuteeka mu gazeeti. Twakusangako ku billboard, zaali post ku Facebook, yalinga ku status. Kyali kiki? Waliyo kale tewali kumpi nera twali tusobola okufuna minzi mwe tusobola okuyitira okuggusa ensonga. Naye yawasa n'ase tolinga n'omukazi omulala kati ate akuvevengerako akusinikirako amatu akugamba mbu gwe wali omuntu omutuufu. Bw'omugamba nti kale nga nze bwe nali omuntu omutuufu njala obyogere mu maaso g'oli omukyala mu divorce nga ndaba. Divorce that lady, divorce that man, divorce that person. Ngatandika parapase anti omanyi divorce manyi it takes time, it's a process. Kati bakutandika otandika okulimbibwa mu process, eri process kume naye baku processinga ofuna n'olubuto. Tagwana second chance lwaki? Temuli ku page yemu. Bwemma muvuga leni za njawulo ate mulaga mwagala genda but it is impossible. Tagwana second chance ali ku page ndala nawe oli ku page ndala. Kati musajja mufumbo sina musiramu nti agenda kuwasa abakazi bana. Akusaba second chance. Omanyi nze gwe muwala ow'ekirooto kyange, nze bwe nalinga naawe nayinanga emirembe ne kati nze guno omubiri gwolaba stress anti olwagezze omugamba yigwe agamba nti oli mu stress ng'ogezze ng'akukyusiza emboozi. Omanyi nze stress engezza abala stress ziyebakozeza nze stress empapetayiti ate kati bwe ndya sisosola ndya kino nendya kiri gwe mubiri guno nga laya. Tagwana second chance tumuzudde kubanga ensonga gye tulabye ku ye nti tuli ku page ndala ate naye ali ku page ndala. Ate nga okubaaka awe tutuuka awe ssanyu fembi tuteekeddwa okuba nga tuli ku page yemu. Page za njawulo ziri totally different. Lwaki omuntu ono talina kubanga aweebwa second chance?
ogenda okwekanganga n'eri mu kusooka gye twava tumale twawukane twafunamu obutakkaanya tetukyamwesiga oba oli awaliwo bye yakolako kko ne bireetera okumwesiga okufa. Kakati ekisookerwako ekigenda okubeera common ku mulundi guno ze trust issues. Omuntu ono ogenda kuddiŋŋana naye naye nga tomwesiga, omubuusabuusa bw'agamba akutte ku kkono oba oli sure nti alimba ali ku ddyo, bw'akwata ku ddyo kugamba obeeraawo ng'oli mu weewuubeewuube omutima gukuli mu bbanga, bw'akugamba ebintu 10 osigala obuusabuusa ogamba ku 10 by'aŋŋambye ekituufu kiri kimu ate omwenda bye bisinga okuba nga byagala okukakasibwa nti bituufu naye n'obeeraawo mu pressure. Lwaki olina trust issues? Mwalimu ayawukananga yazaala omwana mu muntu omulala alina relationship gye ogenda kubeeranga ku bunkenke. Kakati relationship ejja kubowa, tajja kufunamu kyayagala, tojja mufunamu kyoyagala lwa nsonga tomwesiga. Okubuusabuusa kungi alwayo eddakiika 5 n'ogamba omulaba, okuba essimu ye nga teriiko nga yaweddeko muliro naye nga tasobola kukakasa ne zivaako. Lwaki? Trust issues kikuli ku mwanjo. Ate nga kituufu kubanga ebintu bino byali bibaddewo. Kyenva nkugamba nti omuntu ono waakiri omwewala okusinga okumunyiigira obunyiigizi, n'ekisembayo ate era nga kikulu nnyo kyagala okufaanana nekiri ekya loneliness. Ebiseera ebisinga kano katera okubeera akabonero ak'obutekkiririzaamu. Is it low self-esteem? Katera okubeera akabonero ak'obutekkiririzaamu. Era abamu bayinza okugamba omusajja ono bw'abanga akomyewo mu bulamu bwange ggwe nga guyinza oba nga gwe mukisa gwange ogusembayo. Gwe omusajja ono bw'annema ngenda kubeera naani? Kati abamu ogenda okukanganga bambi yali yakuzaalamu kko n'omwana. Bwe yakuzaalamu kko omwana ne bibeerawo ne mwawukana n'okwatagago naye n'akwatagage. Kati ogezezzaako relationships ziringa 3 nga si ye, zonna ne zigaana, n'otandika okwerimba n'okulowooza nti oba oliawo walina kubanga obeera naye. Ne twebuuza lwaki tewalina kubeera nawakubiri nawakusatu n'owookuna era eyasooka gw'olina okubeera naye? Kyenvudde gamba nti ako katera okuba akabonero akalaga nti tewekkiririzaamu. Ndowooza bambi olaba zino zonna relationships siganye ate no naye akikujjukiza gamba gwe bonna baagala nojja wunzika ng'oli nange tekiri nti aba alina ensonga ddala ez'amazima kwasinziira wa kukukwata bwongo akusikazimu kubanga aba abimanyiiko nti wayagala gunne gundi yalabako relationship yo bweti ne bweti zonna zaagaana kati akuteekamu kiri nti olina kubeera naye. Kati olumu ogenda okwekanga ekyokubanga aba abadde mufumbo tekikutiisizza. Kugamba kati tugende tuvuganye n'oli oyo mukazi nze kasita nampa time yange bwotyo bwotandika mpola nga ocompromisinga naye katera okuba akabonero ak'obutekkiririzaamu. Kubanga omuntu alina omuwendo agulaba nti alina omuwendo ye value kati okwekkiririzaamu kibeera automatic. Naye gwe atandise okulowooza bwotyo nti ndowooza y'oyo wayise emyaka 10 naye tolina nnyo na nsonga kw'osinzira kugamba nti ono gw'olina okubeera naye. Busonga songa obwekuusa ku kiri ekyobutekkiririzaamu leero busisinkanye ekiwubaalo badde lonely kubanga bano bonna bakuleseewo ate ono asobola okukuwa ku busente asobola okukulabirirako kati ate munnange yali talabirira mwana wo gwe yakuzaalamu kati yafuna obusente n'ogandowooza yali tamulabirira kubanga yali talina ssente kati ate amulabiridde ate agasseeko ne bano be bakuzaddemu okwo maama ng'oggwamu ng'ogamba nti bannange natuuse mu ggulu emukono essaala yange mukama ajanukudde owulidde ebigambo bya pasita Bugingo byakwogeredde ng'oli mu chachi bw'obadde ku online fellowship nga muli bwo fellowshipping n'ab'emutundwe bwo fellowshipping n'ab'enajjanankumbi bwe mulina group y'abasiraamu balina bye bayogedde n'olya nga birina engeri gye byekuusa ku bino mama ng'okkiriza ka relationship nga kabeerawo emyezi 3 ng'akufunyisa olubuto ng'adduka ayinza noba nga takufunyisiza lubuto ng'akubombolamu byakubomboddemu
ng'atandika obuza omuliro. Bw'alaba nga akayasi kamuzzeemu ogenda ozuula n'olumu we yajjira mu bulamu obwo okwagala muddiŋŋane simanya gwe mutuufu simanya ye bbaawo mutuufu nga mukazi we yali lubuto kati yazadde bamaze n'ekizadde kati basobola okutambuza ekintu kyabwe bulungi. Yakuyisangamu gaali kubanga oli eri yali rongottaani nga talina bw'agendayo. Kati ogenda obbizuula baali baafuna butakkaanya omukazi yanobamu like baalinamu issues kati baazitereezezza gw'oluguddemu. Njogedde ebigambo bino njagala okubikusiigira kati ngatte ekisembayo eri sister direct kino njagadde kibeere jjeno ffenna kitugase. Bw'olabanga omusajja atyoboola omukazi gw'alina nga naawe okiraba nti amutyoboola teweetantalanga kubanga olumala okutyoboola oli gwaba next victim. Bw'abanga tatidde kutyoboola mukazi gwe yakyala gwe yayanjulwa eyamwanjula eyamuwasa empeta gwe gwanaawe ekitiibwa kubanga n'ekyokuba nti agenda kuva kuwolinga wampeta adde kugwebeera empeta si kyangu. Emikisa gy'okukutyoboola gyemingi. Bw'olaba ayisa bubi nnyo oli nga naawe okiraba nti oli omukazi agwana ekitiibwa. Bw'olabanga omusajja tafa ku mukazi we sooka onoonyereze nnyo lwaki tamufaako. Ebiseera ebisinga oyo omuntu abaamu kyamu okwesembereza. Abantu abamu bajja mu bulamu bwaffe abalenzi waliwo ekintu ekisinga okutuluma ke kawala ke mwayagalanamuuko ne kagenda kamuvinga on ne katambula ebyako nga tekaakuwaako. Era abawala kambabuulire bano abasajja bw'obanga wamuwaako tomusala nnyo naye tulumwa nnyo omuwala nga teyakuwaako bannange n'akwekyangirako. Njala nkubuulire bino aba ayagala kutuukiriza biri. Ebiseera ebisinga ojja ogezese kubanga ate agamba don't try this at home kubanga kigenda kutuukirira. Bw'omala omuwaako ng'agamba kati akonkamaze ani gwe kayisaamu amaaso. Nze nanze omusajja si akawola ke saayisaamu gaali olumala okuyisaamu eggaali. Ayinza okubanga olumu ayagala kujjawo kiri kubanga akabanga ke mwagezaako sexy ali awo alimu amakoona mwalimu okuvumbeera kungi. Otukanga okulooza nti oba yataddemu tiger head kati gavumbedde oba battery yabanga omuliro kati guweddeko oba yalinga ku sola kati nga otera okugenda nga budde bwa kinyikagobe budde bwa bunnyogovu nti sola teyafunye musana ku charginga kati ayagala kukakasa ekyo. Bangi bagira nnyo ne mu nkola eyo ng'ayagala aggyewo kiri. Yamala okutestinga emmotoka ye ku kkubo ng'etambula kati ayagala ajja kukakasa nti emmotoka etambula aggyewo kiri yeeyongereyo. Sigambye nti 10 ku 10 kyali naye bangi nnyo kino kibatawaanya nga naye ayagala kujjawo eri kukuza eri self esteem ye nti omwala ono naye kampisaamu amaaso omwala ono naye kajayita njogerako bubi kati tobitugambye kati tetumanyi be wakabigamba kati naye kiyinza nga kimulaga akawala kano saakayisaamu gaali. Jjukira waliwo nagezaako nga ngena emipiira bwe ngendo giranga emipiira gituula na biki muli bantu bakulu temummanyiira. Kati emipiira steady Firestone kachacha agala agisse ku bbala gitambule awayitewo akusortinge aba okusortinga aba yesortinga yematizanga ye nti ekyo nakimala. Nsaba Mukama akusaasire mu bigambo byenjogedde ekimu oba ebibiri oba ebisatu bibeeko kye bitegeeza gy'oli. Mukama akunjagalire. Katonda affe omulungi ow'ekisatu kwebaza otuwa omukisa okulira ebigambo bino bikozesenga tubijjukirenga nga tusisinkanye okusoomozebwa mu magezi n'okusalawo kwe tuba twetaaga. Bino tebitusalirawo n'ebituluŋŋamya ku ki ekituufu kye tulina okuba kitugwana okusalawo. Eri abasoomozebwa mu biwubaalo abasoomozebwa mu butekkiririzaamu bye bimu ku bizibu ebikulu ebisindikiriza abantu abamu okuddiŋŋana n'abantu abatagwana. Beerabanga abayadiba kati oli bw'ajja alabanga omununuzi. Katonda waffe kuza okukkiriza n'okulaba omuwendo mu muwala oyo omulenzi oyo. Ekisa kyo kitubeereko leero ne bulijjo. Butusabe n'okwebaza mu Kristo Yesu Mukama waffe and we all say amen.